mbebaza okujja olunaku lwa leero bannamawulire mikwano gyaffe mwebala okukola wamu naffe tubebaza emirimu gye mukola okusavinga eggwanga lyaffe okuliweereza n'okusaasaanya amawulire naddala amalungi mwebale nnyo. Nabayise wano ku lw'olukuŋŋaana olugenda okubeerawo olunaku lw'enkya, olunaku lwe tuyise olw'okusabira eggwanga. Tugenda okusabira eggwanga. Wabaddewo enkuŋŋaana nnyingi ezisabira eggwanga, ezo enkuŋŋaana nnungi, na luno lugenda kwegatta ku nkuŋŋaana ezo ezisabira eggwanga. Ku mulundi guno olukuŋŋaana lugenda kubeera lwa ggwanga lyonna. Regions zonna ez'e Uganda zigenda kubeerawo, regions 14 ffe ng'egye tuzaawulamu zigenda kubeerawo wano olunaku lw'enkya ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 25 wano ku Christian Life Church. Essaawa tugenda kutandika ssaawa 3 ku makya, tugenda kuyita mu lunaku lwonna ate tugende paka ssaawa 12. Districts zonna ez'e Uganda eziri mu 10 zigenda kubeerawo wano nga zisaba abakulembeze baffe ab'omwoyo, abakulembeze ab'omu Kampala, abakulembeze ab'omu bibuga ebyenjawulo mu Uganda, abakulembeze ab'omu bitundu ebyenjawulo nabo bagenda kubeerawo nga tusaba. Tugenda kujja okusabira ensonga ziringa 6, naye ensonga ezo zigenda kwongerwako nga Mukama bw'anaatuluŋŋamya. Ensonga esooka ya kusabira bakulembeze baffe, bakulembeze ab'eggwanga lyaffe, okuviira ddala ku State House okutuukira ddala ku bakulembeze ab'ebitundu ebyenjawulo, ate tugatteko n'abakulembeze abakulembera ebyensimbi oba corporate companies ez'enjawulo. Partnership eyo, enkolagana eyo wakati wa gavumenti n'ebitongole ebikola ssente oba aba businesses ez'amaanyi ezikola ssente. Nabadde nsoma mawulire ne balaba nti like ekimu ku mpuliziganya, ekitongole ekimu ku mpuliziganya, si kitongole, business ezimu oba emu ku business ez'empuliziganya yesinze okuwa ssente URA mu misolo. Kati ogenda okulaba nga kampani ng'eyo ekola kitundu kinene nnyo ku fiscal budget ey'eggwanga. So tugenda kusabira abakulembeze bwe batyo, abakulu abakulembera ebitongole ebyenjawulo ebikola ssente ne businesses ez'enjawulo, era babasobola nabo bajje batwegatteko tusabire businesses zaabwe. Tugenda kusabira ebyenfuna bye Uganda. Uganda ssente zikendedde, ndowooza ffenna tukiwulira abasinga, abantu betwogera nabo ab'obuvunaanyizibwa abamanyi ebyembalirira n'enteekateekera y'emisoso gye Uganda mu economy oba bakwataganya budgets, batugamba nti forecast tefaanana bulungi nnyo. Newankubadde nga kino tekiri Uganda yokka, naye Uganda ate efunye ne challenges ez'enjawulo gye buvuddeko okulaba nga ebitongole ebyenjawulo oba entities ez'enjawulo zitiisatiisa okuba nga zijja obusobozi mu Uganda ne ssente mu Uganda ne investments mu Uganda. Waliwo ebitongole bye tumanyi ebikyogedde, waliwo n'ebitongole ebirala nga tebikyogedde naye nga bigenda kukozesa technical approaches okuba nga bipuulinga out. Ekyo kitiisatiisa ebyenfuna bye Uganda ebiseera bino n'ebiseera ebijja. So tugenda kusaba bw'otunuulira businesses, they are suffering because their profit margins have gone down. Omuntu eyafunangako amagoba ku bintu by'atunda agenkana bwe gati kati nago kakendedde kubanga emisoso gy'okukola business, emisoso gy'okutambuza ebintu kuva mu mawanga ag'enjawulo, emisoso gy'okubiteekerateekera logistically nagyo gyeyongedde. Kati ate bannayuganda basaffaringa bayita mu kaseera akazimu bya ssente, tebali willing kwongera kusasula ssente zisinga ku communities ezongezeddwa. So either they pull out or the business person pulls out oba business zikola kusinga. So tulabe banna business bangi emigugu gye bayina egya ssente eri banka n'ebirala nagyo nga gyeyongedde okubatuulira. So twetaaga Katonda atuyambe aleete obusobozi bwa Uganda obwa ssente ku level empya. Ekyo kisobokera ddala bw'osoma mu byawandiikibwa eggwanga lyasabanga Katonda waalyo n'aliddamu era n'aleeta enkyukakyuka nnyingi nnyo
eza impactinga ne economy y'eggwanga eryo. Mu biseera bya Suleiman yali musajja mugagga nnyo, naye mu biseera bye yalimu era byali biseera bya bugagga nnyo. Lwaki? Katonda yaleeta kye bayita peace and tranquility. Katonda yaleeta kye bayita emirembe. Dawudi ebiseera bye yamala yali alwana ntalo, bwe yamala oziwangula n'akwasa mutabani we Solomon akulembere. Sulemani watuukira okulembera ng'entalo zonna ziweddeyo, nga kakye bayita war budget oba military budget oba security budget nekendeerera ddala, ezo sente ne zigenda mu Bwakabaka. Ogenda okwetegereza nga Katonda okutuwa emirembe kyokka oba n'okukola ekintu nga kimu mu Uganda kisobola okutumbula ekonomi ya Uganda mu ngeri ez'enjawulo. So entalo Katonda yaziwangula nga Dawudi asaba. Naffe tugenda kusaba Katonda atuwangulire entalo z'ekonomi. Ayinza okukola ekintu bwe kiti kimu, ayinza okuleeta eggwanga limu bwe liti, ayinza okuleeta enkolagana ez'enjawulo. Ogenda okwekanga nga tusituddwa okuva we tuli era ne tuweebwa omukisa. So tugenda nakusabira nga tusabira essente, tugenda nakusabira era ne security. Tulaba ebyobutujju ebigenda mu maaso, tulaba domestic violence egenda mu maaso, abantu amaka gakyankalanye lwa ssente, relationship zitandise okufuna ebizibu, abasajja badduka mu maka gaabwe ennaku zino kati be banoba, dulinga bakyala be banoba kati abasajja be banoba olwa ssente. Tugenda kusabira obulamu bw'amaka. Katonda azze obulamu bw'amaka obujja. The fabric of the family is very important in building the country economically and so many other areas of transformation. Tugenda nakusaba Katonda aleete ekkanisa y'abalokole okubeera nga ekola mu bumu obupya obw'enjawulo nga bwe kitabangawo, kubanga bwe tweyuzaayuza oba bwe twogera kino na kiri mu ngeri ate etaleeta bumu, kikosa ekyo Mukama kyakola mu kanisa. Ate ekkanisa bw'ekoseka era n'eggwanga likoseka, ne family zikoseka, kubanga ekkanisa, amaka n'eggwanga bitambulira wamu. Tugenda kusaba Katonda akulembere abakulembeze baffe ab'omwoyo okwagala obutuukirivu, okwagala ekigambo, okwagala amazima, okutambulira mu kutya Katonda. Ebyo bineeyongera n'obumu bugenda kweyongera mu linnya lya Yesu. Tugenda nakusabira Isirayiri. Isirayiri eyita mu kaseera kazibu era amawanga mangi tegajagaliza agagyetoolodde. Tusaba Katonda agiwe ekisa ekyokweyongerayo nga eggwanga. Waliwo amawanga agamu nga gogeerayirira okubanga ga abolishinga gajjawo Isirayiri ku map. So tusaba Katonda abayambe, ate mu ngeri y'okubanga beerwanako tusaba n'abo abali mu kizinga ekyo eky'Egaza bakuumibwe, oba baddiini ki, oba basaba batya, oba bakkiririza mu ki, baana ba Katonda oba bantu ba Katonda era bantu ba ggwanga eryo tebalina kufiira mu kavuyo. So tusigenda kusaba eggwanga lya Isirayiri liwangule entalo zaalyo, emirembe gibeere mu Isirayiri ne mu Yerusaalemi. Ate tugenda kusaba n'abantu ababeera mu kitundu ekyo mu Isirayiri ne mu Palestine n'awalala wonna mu Gaza nabo bakuumibwa bulungi. So olunaku lugenda kuba lw'amaanyi. Abantu bagenda kutandika okujja no ku ssaawa 3 ez'okumakya era tugenda kuzibizaawo paka ssaawa 12 twabuke. Ebyobukuumi weebiri, tugenda kubeera n'abapoliisi ab'enjawulo n'ebitongole ebikuumi n'ebikesi eby'enjawulo n'amagye nga kogatadde batukuume bulungi nnyo biseera bye tugenda okumala wano olunaku lw'enkya ku lunaku olwokusatu. So mpita bannayuganda abalokole n'abatali balokole bajje batwegateko tusabe Katonda ajja kutuwa ekisa era ajja kutuwanguza era ajja kutuwa obulamu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Izazi bangi nnyo and sinza kubeera financial and economic expert to really suggest or advise the country and the economic fabric of this nation. It's vast, it's multi, so you cannot really have a deeper strategic eye to help in those kind of situations. I'm a pastor and I'm good at prayer and I'm going to pray. But in my small world, I would recommend that we capitalize on what we have, because what you have can give you what you don't have. So we should capitalize on our good weather,
on our good soil, on our natural resources, on what we are able to produce locally, and then pitch for international businesses in a very big way. I believe that can help us a lot, but also to find ways we can enhance or even make better empowering schemes that the president has suggested in our country. They need to still be streamlined and scrutinized and watched closely so that they yield the profitability and the kind of empowerment that our president and his team has envisioned all these years. I think these are good ideas. The president has a very good ideas about how the economy can evolve, but he needs partnerships, and he needs the right people to be placed in the right places so that corruption does not erode away the gains and the future possibilities of our economic strength. Kubi abantu okujja ekifo kino kituuza abantu emitwalo 5 kitegeeza tulina ekifo ekimala ku lw'abantu ab'enjawulo. Tetugaye nti district zonna zigenda kuvaayo nga district in their population. Together they are going to be represented, and regions are going to be represented. So bw'otambula okuva ku nsonda paka ku nsonda ojja kulaba ng'ekifo kigazi ekimala okuba nga tutuuza abantu abayinza okuba nga bagenda kujja. Okay? Ne ku 31st December era ekifo kituuza abantu so ekifo weekiri kijja kumala abagenda okuva ebweru ebeewala okujja bakimanyi nti okusaba kugwa ku ssaawa 12. Waliwo abamu abagenda okutuuka n'olwaleero kubanga tebasobola kutuuka lunaku lwankya. Kanisa weeri bajja kuba basaba. Abasobola okuba nga tebagenda abatasobole kuddayo nkeera kiro ekyo ekyenkya bajja kusula wano era nga basaba. So this is called the house of God. So we have a house for them, and they will be here and they will be happy, and we can serve them meals and other things. But yes, they will be here. I sometimes take a whole week and stay here in prayer. So it's a good place for that. Ekyabasumba abalala, I'm going to call you another time, actually next week, and I will address those concerns. And if you have those concerns, ekyabasumba kwerumaaluma biki, we are going to address that next week. I will be calling you here to address that so you can understand the basics of what I'm communicating from. Wera waninja banji bali mu 10 so si 10 bali mu 10 ate abagenda okutwegattako mu Kampala abasumba abakulu nabo banji ddala era mugenda kubalaba ku kituuti kubanga bw'oyita okusaba omuntu alina kutunuulira kubeerawo kwa Katonda. So people are drawn to prayer because of God, because of the spiritual connection. Okay? They are not drawn to prayer because of who is going to lead the prayer and who is going to be here. The who of who from where does not matter when we begin to talk about prayer and revival. When you are talking about a conference, yes, you are going to go hear someone who speaks eloquently about a subject. So the preacher matters and the name matters. When you call a prayer meeting, Jesus matters. So the chief guest tomorrow is going to be Jesus, and the greatest move of God is going to be activated by the Holy Spirit. So when ntandika okugamba ono agenda kuvaayo, saagala bantu bajje kulaba muntu nakuwulira muntu, njagala bajja bakwate ku Katonda. Naye nga mbagambye abanene mu banene bagenda kubaawo kuba nabo baagala okusaba. Olunaku olumu Abaganda bagamba batya ekiro ekimu tekitta nnyama ndowooza. Tekivunza nnyama. So olunaku olw'okusaba ne bwe ba wiiki y'okusaba olina okumanya nti Katonda ye nannyini byonna. Katonda yatuwa n'amaanyi agakola. Katonda yakuwa n'amagezi agakola. So bw'ogyewa Katonda okusaba ate oba tofiiriddwa wabula ozze kufuna maanyi gakola malala n'emikisa egy'enjawulo egiva mu kusaba. Nayogera bwe nti era kankiddemu, when we work, but when we pray, God works. So
emirimu gyaffe gyonna gyetaaga ssaala. Banka ng'ekutwala, landlord ng'akugoba, abaana nga tebalina kigenda mu maaso nga ne business tevaayo, temuvaamu kintu kiyinza kukuyamba. Ogenda wa? Ogenda ku church kusaba, ogenda ku mavivi kusaba. So kuno okusaba kugenda kwongera mu mirimu gye tukola amaanyi, kuba Katonda agenda kujja atwegatteko atuyambe ku mirimu gyaffe. So olunaku lumu it's okay. Singa tugambye mwaka mulamba it's okay, ikyandibadde kizibu. Niba tugamba omwaka mulamba naye ne tugamba gwe jangu nga bw'osobola it's okay. Niba tugamba omwaka mulamba buli kawungeezi ngoma z'okukola it's okay. Okusaba is not a diversion of economic empowerment. Okujjako ng'omuntu ate akikozesezza bubi n'abanga n'emisana asiiba wano. Niba twaba ne P5 era tukyagirina wano. P5 etandika ssaawa 12 egwa ssaawa 2 ez'ekiro, 2 hours of prayer. Okiraba. So I'm advocating work and pray. Work and pray. You have to find a balance. Nga bwe njogedde obukuumi bugenda kubeerawo nga bwe bagamba security guruguru olunaku lw'enkya. Twacontactinze ebibiina byonna ebikuuma eddembe n'obuntu bulamu n'obutebenkevu byonna biri alert. Bigenda kubeerawo okuva ku checkpoint zonna ezigenda okuyingiza abantu. Abasirikale bagenda kubeerawo, aba uniform n'abatali ba uniform. Ate ne munda tugenda kubeeramu n'abasirikale abali mu layers okusinga okutunuulira obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe nga bikuumibwa. Buli muntu agenda kwazibwa, ekifo kino kigenda kwerebwa ne sniffer dogs n'ebirala byonna olw'abantu obungi bwabwe n'ate n'obukulu bw'obukuumi bwabwe. So mubeere bakakkamu ku nsonga eyo twagikozeeko n'amaanyi. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Biwagiddwa UCC, Codebase Entertainment, Dembe Distributors, Radio 4, UNCC, NCF, Mimi's Glamour Palace, ECOP, Enakazibwa Effects, Design Sphere, Rashida Vels and Makeup, Spark TV, Mwenya Dental Clinic, Mengo Blood Bank, UWEC, Grow Project, Sula Motors, Randa Air. Appreciate your partnership, not only with us, but being available to report issues concerning our country everywhere, all the time, is very much appreciated. The reason I called you here today is to inform you of the event that we are having tomorrow here at Christian Life Church, tomorrow the 25th of October. It's a day of national prayers, a day of national prayers. We believe that we are living in times where we need the help of the Lord. So this event is scheduled to be here all day from 9 a.m. to 6 p.m. It is going to involve all the pastors, all the leaders, all the intercessors, all born-again Christians, all fraternities, and even non-Christians, non-born-again are welcome because this is our nation. So all the regions of Uganda are going to be here. There are 14 regions according to our classification. 14 regions are going to be here tomorrow. All the districts in their hundreds are going to be represented here. So you are going to see a nation in one place tomorrow. People are coming from Karamoja, people are coming from Kasese, people are coming from Gulu and Arua to the ends of this country. Because
of the country that we are enjoying, but because of the challenges that are prevailing, we need the help of the Lord. We are coming to pray for a number of reasons. Number one, we are coming to pray for our leaders, our civic leaders, but we are also praying for our corporate leaders. When the corporate and the civic get together, we believe we can foster transformation for our country in so many areas. Number two, we are coming to pray for the economy. Uganda is not doing well economically, not just as a country, as far as the national budget is concerned, but also people are broke. People are broke. There is little liquidity in the country, and people are suffering. We hear so many different reports. The projections of our country and its economic life is not very promising. People are forecasting even darker days coming. When we look at this, and you also add the pressures that are coming to us from the international communities or the international entities that are actually threatening to either pull out or stop their aid or their support for Uganda, it is not a good day and it's not a good time. So we need to seek the Lord to pray that as nations pull out or as international entities pause their support, God will open the windows of heaven and God will provide for this country. Not that we want, not that we don't want the relationships and the partnerships of the international countries, but if their support is coming with strings that are very attached to that, we feel that God can defend this country, God can provide for this country, God can open doors to nations, to new opportunities, new frontiers can emerge, and new allies can come forth. So through prayer and through soliciting God's help, we believe we can arrive to a new day of this nation's economic strength. So we are coming to the Lord to pray. I've spoken to a number of businesses because of the economic challenges. Some of them are global, some of them are local, but businesses are not yielding as much profits. The profits margins have gone low because of the cost of running businesses. Logistics are becoming tougher. You look at even URA, they have, I don't know how many billions in the shortfall, able to meet their obligations. Why? Because 1 million people that are called taxpayers in Uganda are remitting less, and they have remitted less in 2023 because they are not doing well. So it's like a home. They say when the mother is not feeling good, she's going to pass it on to everyone in the house. The husband will not have a great meal. The children are not going to have a great day. It passes on. Even the maid will have a tough time because the mother is like the bloodline of the home in ways of upkeeping. So when the economy is not doing very well, a lot of things suffer. So we are coming to pray for another item, and that is crime. Because people are broke, they forge ways to cope, and unfortunately, some of those ways are not good ways, or godly ways. So you see crime rising in our country, and when you see the reports of the security organs that come to us in prayers in areas of concerns, you can see the security risks in this country have gone up. So we are praying for the economy of Uganda. We are praying for the security of this country, both domestic security, neighborhood security, and national security. We need the Lord to help us to weed out the bad people that are causing instability in this country.
we are going to be praying for the men in the uniform, the police, the army, the prisons, and all of that. And also we are going to be praying for domestic life. Domestic life. Poverty has impacted a lot of families. There are so many stresses in marriages, in relationships, and in our homes. And because of that, there is high domestic violence that's going on. There is a lot of breakups, and marriages are failing. Men are walking out. Some of them are running out of their homes. It used to be the other way, but now men are actually running out of their homes because they are ditching the responsibilities that God has given them to take care of their homes because of poverty and many other issues. We are also going to pray for the church of Christ, the church in Uganda, the born-again church. We are going to pray for a more united force. We are also going to pray for a more vibrant church that is not just vibrant in our church services, in great music and praise and worship, but also vibrant in a way we are going to empower the economy of Uganda. We want to see the church being part of national economic transformation. And so pastors need to be aware of that, and they also need to be part of the prayer, because when you are part of the prayers, then it's very easy for you to be part of solving the same problem, because you have mentioned the problem to the Lord already in prayer. So it's already a vision casted in your spirit through prayer. So we are going to see how God is going to help us. For a long time, the church has been part of the spirit of complacency. We are complacent in so many areas. When it comes to work, people think that born-again Christians are just there to sleep and to pray in churches without stopping or sleep in church praying. It is not true. Yes, we have time for prayer, and Jesus told us to pray without ceasing, but at the same time, we want to pray and work. So the millions of the born-again Christians across the country, if they woke up to a day of pray and work, we believe we can contribute a lot to the economy of this country. We are also coming to pray for, again on church, we are also going to pray for more unity. More unity in the church is needed here, because we've been divided by a lot of different things, and some of it are not necessary, and they are not primary issues within the church. They are secondary, so we can ignore those secondary important things and be able to unite with each other. So we are praying for unity, so that pastors and bishops and leaders will create a united force, because that's where power is. And Jesus prayed that prayer, that I pray that they all be one. We are also going to pray for the Middle East. We are going to pray for Israel. We are going to pray for the peace of Israel and the peace of Jerusalem. I know this is a dicey issue to some of us, or to some of the people in the world, but the Bible I read tells me to pray. It's a command to pray for the peace of Jerusalem, and to pray for the destinies of God in the country of Israel. So we are going to pray that Israel will be able to come up on top in their efforts to secure their country, because every nation deserves to defend themselves, and they were attacked, and over 1,000 people were killed. Close to 1,400 people were killed. Others, like 200, we are taken away as hostages. So we pray that they will recover their people, but also they will secure that region. And in the midst of that, we are also praying for the people in that region, the Gaza region, that they will be protected in the midst of all these challenges that are going on. So there's so much we need to pray for. So we are coming together to pray. We will have a lot of people, tens of thousands of people are going to come in here, and we have room for them, as you can see. So we'll fit them here. We'll call on the Lord. We'll pray. When you look at the Bible and the history,
of what has happened in the pages of the scriptures, God has responded to people when they come together and pray. I can give you history of tons of events that happened in a nation when people called a prayer gathering together. The key is praying when your hearts are right, and also praying the right prayers that are which are according to God's will. So we are coming together to do that. So we will have great praise and worship, and the choir, the praise teams, and other people are going to be here. We will have key leaders in our country. They will come and grace the platform here and pray for the nation. The prayers are going to be live on television, and we have addressed the issue of security. So we are reinforcing the security in this country. We are reinforcing security in this place tomorrow, like we have enforced security in other services here at Christian Life Church. So we'll have the army here, we have the police in uniform, and other sects of security. They are going to be joining us to make sure that those that are here are going to be safe. So I call upon the public to come and join us. Some of you say, I don't know how to pray. You can never go to school to learn praying. You learn to pray by praying. You learn to pray by hearing people pray. I sometimes tell people, if you don't know what to pray, you listen to what I'm praying on the microphone and pray it back, but own it in your spirit and just repeat after me as I pray to God. You pray to God as well. You do that 5 times, all of a sudden prayer is stamped on your heart because it's a spiritual impartation. So even those that are not able to pray or don't know how to pray but you want to pray, we invite you. Even those that don't know God, you are not born again Christian, this is a prayer for the nation. So I invite all of us to come and join in here. And God is going to answer, and God is going to change our country in Jesus' name. Thank you so much for coming once again.